nga twolekera ekitundu ekyokubiri ekya love story ya Sister Atieny alina ekibuuzo we twakomye ng'agenda mu ddwaliro kuzaala naye omwana gwazaala aliko ebibuuzo bingi mbuuza nti bye biriwa. Ekibuuzo kiri nti bwe tuba tujjukira obulungi okusinziira nga bw'agenda otunnyonnyola bwe wawuliddeko akatono, Sister agamba nti olunaku ng'olwaleero yagenda n'asisinkana omulenzi mu ngeri gye wawulidde oba gy'ojja okwongera okutegeera, babeera naye kugamba mu bufunze guseka, omupiira bagusamba guseka. Agenda mu People Power muyite June, bamumalamu ennaku nga ziizo 3-4. Olumuvaamu bw'ati People Power asisinkana musajja we owokubiri Omunyarwanda guseka. Wayita ennaku ntono nnyo asisinkana omusajja we owokusatu Omuganda guseka. Kati omwana ono gwagenda okuzaala abuuza ku bana abasajja abasatu omuteesa Omunyarwanda Omuganda, omwana ono waani? Kankutwale mu kitundu ekyokubiri era nga kyekisembayo. Ngambala nkola ky'ennyumba yaffe yali ya binyolo ng'osobola okugulawo kufulu n'oyisaamu omukono n'onyigira kufulu mu nnyumba esomoso n'olusula mu nnyumba nenzikirira n'ebintu byange. Nkubira omwami ng'omwami akwata simu kumbe ali mu kigenyi, mukyala mukulu bali bonna eyo ali mu kigenyi ate nga bamanyi talina kulaga mukazi we talinayo bunze. Tukubira wa booda nga tugenda Kitebi gye nali nywera eddagala nga tuuka e Kitebi omusawo n'agamba naye bannange olina emyaka emeka? Nenje mugamba nangamba ono ye mwana wasooka nti ye nangamba omwana yatuuse dde okuzaalibwa obwedde okola ki nga ate tayagala kutabukirwa nandeese nga mugamba ate tubeera ffenna kati yalowooza oba mbeera naye. Omusawo nga ngamba naye buli bantu ndabaki nga agamba kati gumwana wo bade ogenda muzaalirawo mpozi mwabagala abaana bamwe baffe mumale mwetikka abasawo nti tuli babi tusabaana ate n'ekirala ekikuyambye nti tolina bisa era weetaaga ecupa ya bisa ya mitwalo emeka? Yangamba emitwalo 5. Kati mukwano gwange yalesemu omwana omuto mu nnyumba nangamba kati ngenda kukola ntya bannange omwana muleseyo ewaka kati ate nawe sobola kuleka wekanga mwaba nedda tukubira mama wange omuto kati ebyo byonna eyo emboozi yonna mama wange yali afa dda. Kati mumama mukufa natandika okumanyira nnyo kusadiya obukojja ntandika okukola nti ono kojja gundi kati nalinamu oyo maama yali abeera kumpi si wala nnyo n'ekitemu ate yali akolera saidi ze wankulukuku nga bamukubira essimu mukazi wattu mu kiro ekyo ng'ayambala nga atuuka mu ddwaliro naye nga omwami tumukubira essimu omwami ng'akwata essimu. Katonda yasabibye munnange nga maama ajja nga maama we yajja nayobuuzaako awo mukwano gwange n'atambula n'akola ki n'agenda nembeerawo ne maama nenzaala omwana. Omwami yajja ssaawa 11. Kakinsiga okunsesa okimanyi yakuba essimu n'aŋŋamba ate kiki wabadde onkubira. Kati omwami oyo yakolanga mu saaluuni ng'alinamu n'ebyo ebirala by'amasannyalaze naye kati avuga n'etakisi. Kati ndowooza aze okugeza essaawa agende ku kkubo kuba takisi zaabwe zitandika ssaawa 11 awo. Kati ndowooza we yafunira gaapu enkubira ne mugamba nazadde n'aŋŋamba ne mugamba naye babuziba bankwatiddeyo bantadeko ecupa y'ebisa nendisobola kuzaala naye nga ssente sizina ati nawe nga nkubira tukwata simu walayi salaba kukombya yadde 10. N'aŋŋamba kale ngenda kujja tubirabe naye ate eddwaliro lya gavumenti. Oŋŋamba otya? Nze bakazi bange bwe baba bazaala kuba oyo mukazi wali omukazi omukulu bali bayawukana then n'oyo bwe nandiise mukyala mukulu nze nange bazadde amalwaliro ga gavumenti naate bwe babeera bazaala bo tebabasaba ebyo basindika abaana baabwe ne babazaala ndowooza nga bo tebasiba abisa nga nze kyeka nekyomisa nti nali ninamu akasente kange ak'ekikazi ebiseera ebisinga abasajja manyi otulowooza sente zammwe ez'ebikazi ebiki naye sente y'ekikazi erina weekuyambira nti nze sente yange ey'ekikazi yannyamba nnyo mwaka akadde kuba singa nali sina sente ya kikazi omusawo nandijjawo sente zemuwa ez'okuntikako ecupa y'ebisa. Omwami nga nkubira essimu nga ŋŋamba kati oba ebyokulya nkuleetera ebyakulya ki? Nkuleetera ecapati ne soda. Maama yali abiwulira maama yagamba mwana wange musajja kyoyo gwe wafuna nga walaba ku myaka gyegyo emito okusinziira engeri gye muwuliramu musajja mukulu
agamba ati okuleetera capati gwe nakawere ate eyali azaddeko kwambulidde agamba bakazi be bwe baba bazaala kitegeeza omusajja wafuna omusajja yazaalako naate naddamu kuswaluka jjukira ono maama sikuze naye tamanyi bulamu bwange bwe bubadde naswala mu maaso ga maama namugamba bugambire eta kyonna kyoleese omusajja oli nti talina nsonyi yajja azunga ne capati eza Rolex n'ekicupa kya soda naye nga Julia namugamba ndiwo ne maama mu ddwaliro naye yajja ne kacapati aka Rolex n'ecupa ya soda ng'asitula mu mwana n'akaana kange akombuto kaali kamufaanana naye nga keeru oyo musajja mweru n'oli munyarwanda mweru naye oli gwe nali ntamidde ye yali muddugavu we nali ntamidde yali muddugavu kati kwaba abasatu ekituufu simanyi taata w'omwana oyo yaani bwe yatuuka maama nga bamanyi mamange tetuli baganda naye era ffe tetukuliriza nnyo ate nazaala no ffe tuli banyolo naye si bye tuddawo kale tubikola naye tesibibyo ng'aba abaganda bolengera sizaala ite eno mama yatuula katebe akalala nga beewaddeko distance nekyo ndowooza n'omwami naye yalaba omwami ng'amala yandekera omutwalo omutwalo gwe gukuyambe mukudde ewaka imagine gwe nasabye ssente emitwalo 5 egyadi naye maama ndowooza yayeewuunya kika ky'omusajja omwana wa muganda we omusajja n'amala n'agenda kati nga maama wange ava gy'avudde nga yajja bambi n'anyika omwana wa muganda we n'anaaza omwana wa muganda we ekyogero naye nga mu nnyumba ninamu mulamu wange nti mulamu wange oli natuuka ne ngamba kyakawe teyali mulamu wange yali mujja wange nga mulamu wange yadde okufukamira abuuze ku maama wange maama wange teyayingira mu nnyumba kuba yagambanga nti ennyumba enzira yakumanga wabweru era nga baabajja ankubira esimu nange atekeka amazzi nga nze nakawenze nefumbira amazzi nengeeteramu kadomola naye ngategeka maama n'agenda nanyiga amanyi bino ebyaffe ebyokweyiiya ebiyigo byewabweru amazzi tugeteeka mu budomola gabe nga gabuguma nga maama aba atuuka ng'atuuka mu kunyiga nga maama wange nga yayoza n'engoye zange naye nga mu nnyumba ninamu omulamu wange nga mulamu wange talina kyayinza kunkolera nti namala wiiki emu nga sinaba kutereera naye nga nina okukkirira wansi ng'enono n'emmere nga nkomaku ekyamazzi natuuka nengaleka nemba nga mpita omusajja nandeetera amazzi okuva ku luzzi naye nga amazzi nageetikka nga ndi lubuto nze nakulanga nga ndi lubuto nga n'abaana ku mulimu baneewuunya nnyo okuba nze nafuna amaanyi kyeneebaza Katonda nti saalwala ku lubuto abaana bangi balwala mu mbuto zaabwe ne balema okukola ne bakola ki nze olubuto olwange lwampa amaanyi ne ntuuka okuzaala nga nzadde nkola nze ne bwe nakubira abaana nti nazadde buli mwana agamba olimba gwe twabadde wano nga tukola ffenno ngamba otugamba tetewazadde nga mbala bakubira ekifaananyi ky'omwana ne nkibalaga ku WhatsApp natuuka nga mpulira nkoye okunyonyola buli omu nenkwata ekifaananyi nekiralaka ku WhatsApp yange nga buli omu yeewuunya. Tosuwa mukisa ogwa Dembelio Properties and Associates diiru eya ploti 5/10 ng'eri Mityana eriko ekyapa kyokka ng'ogifuna ku miliyoni za Uganda 6 zokka. 5/10 Mityana ogifuna ku miliyoni 6 zokka ng'eriko ekyapa. Plot eyokubiri oba estate eyokubiri eri Bulamu Jeza ku lw'Emityana nga kilomita 2 zokka okuva ku Chorus okutuuka ku estate. 5/10 ogifuna ku miliyoni 13 nga kuliko ekyapa, amazzi, amasanyalaze gali mu nfo. Ku screen enamba ozezaba ogenda bango yogana banafa aba Dembelio Properties and Associates. Madam Nancha Beatrice akubulire ebisingawo ate nga baaniriza n'enkola ey'ekibanja mpola. Lwaki tokkiza n'enkwongerayo wa Sister Atienyi ekibuuzo kimutuddemu, omwana wa Muteeso, omwana wa Muganda, omwana wa Munyarwanda? Katubimaleyo. Nayagalwa nenjagalwa akaana kange n'obuli kati tenga nze mmanyi obuzito bwe nnina wano. Omwana oyo waani kakati nga mbeerawo omwami n'abeera ng'ajja omukyala mulamu wange atuuka akaseera nembaasi kyamunyiga bino binamubuuzanga oba binamugamba ng'amanyi nomubuuza leero mula tulya ki natuuka akaseera nga sikyayagala kumanya oba agenda agende nga talina kyannyamba nina akawere nze enfumba n'ofumba emmere n'ogimwana agirya n'oweyoleza n'engoye n'oyoleza n'eza muganda we akwezi natuuka nga sizooza tuzalaba embeera ng'ekyuse n'atambula yansiibula bulungi n'agenda neŋŋamba bikaali
Nembeerawo omwana naweza emyezi 3 njukira amaze ebbanga sigenda waka jjajja wange ampuliza buuliza amanya nazaala ngamba omwami njagala gendako waka nga nteekawo ekiboozi nga mugamba njagala genda waka ng'agaana nga njagala genda waka jjajjange mulwadde nga sirwazaawo jjajjaawo bwe yawulira jjajja ng'alwadde nanga kasita mulwadde bajja kumujjanjaba bawe ssente ndimukale ne ssente zizina sirwaze ngenda kubawa mu bulamu ninayinamu emitwalo gyange ena oli omusajja ye musajja ayeezira okuwulira nti olinamu emitwalo oba olinamu 15,000 ajja kukolera bajeti ku 15,000 zo z'olina kati oba yakimanya ati ndinamu emitwalo 4 ebiseera byali byansenene oyo omusajja ye musajja omuyiribi nti akola ki abayiribi obitegeera nti omuyiribi akola gunakola guli bweba sizoni yansenene aba mu byansenene kati ebiseera bino ali mu bya agent naye baba batwala ebweru mbasaasira kati nno mbanyumiza naye bali ababiri abasajja siddanga mbabuuliza bwe nazaala naddamu nenoonya munyarwanda bwe nagenda ne mutwalira omwana namutwalira ku stage banange banene balaba omwana ne banga banange ate ninga azaala akaana akalungi akaana akafaananye taata we banange togeza neweegaana omwana nomwana akufaananye nti akaana kange kaali kaana keeru nnyo ng'ate n'abasajja bombi beeru naye ate ono omwami ono omuganda yali si mweru nnyo naye ng'ate oli munyarwanda ali mweru nnyo ate nga n'omwana mweru ate kyewunza abaana bato baba beeru nnyo kati naye omwana bato bwe yali ng'akola ki nga bwe namutwalira namulabako jjukira lwatu lwonna yalwegaana bakoze buta naye namutwala namulabako ne bakuba olwale omwana wo kati namuwaayo omutwalo ndimane nenvaayo kati ye naŋŋamba okakasa ate nnyo omwana oyo wange ate nga baŋŋamba wafumbirwa biki mugamba gwe wandibadde oyagala nkole ki kubanga wandikawo wagamba omwana sewuwo nanti kati okukakasa nti omwana oyo wange olinayo endagamuntu by then nali siina ndagamuntu nimugamba naŋŋamba nti kola endagamuntu funa endagamuntu tugende e Rwanda tunagenda e Rwanda kikyokakasiza nti oyo mwana wange timukakaliza tena ndagamuntu ngenda tutandikirawo ate kirala ndi mufumbo kati omusajja ngenda mugamba ndagawa ekyo saakimugamba nakirowooza nganze namala naddamu nankubira nga wayiseewo omwezi naŋŋamba nina muganda wange yazze netusobola okuprocessinga tusobola ofuna ekipapula kyonna netukutwala e Rwanda konze mutima ŋŋende eyo mba nadda ntya yemba ngenda tutandikirawa oba kitegeera ng'asirika kati ono omuwala gwe nayawukana naye ngenda okuwulira we nali nkolera ng'agenza anoonya ennamba y'omusajja gwe nafumbirwa kumbe enanaga emikwano nze ate sibonererera sitiro emikwano ngirina emikwano emiwala bantu babi oli swaitan mwana muwala kumbi yagenda n'agamba munyarwanda nti oli gwoliko ate nyi yafumbirwa ate era eri gyeyagaba omwana ate era ye yamugamba mwali babiri ye nga ye omuwala ali confused tamanyi nti omwana wooli kati omusajja n'asirika teyabiŋŋambirawo kati ndowooza oba ono yeyagalira ngende e Rwanda oba kituufu yali agala agenda akebeza mwana ye ndo baba kukebeza mwana bamukebereza Rwanda DNA wano ewaffe Uganda teziriiwo yewe nange DNA za mmeka Mr. Suzy nsaba kuntangazaamu awo DNA za ssente mmeka ndowooza nina okwebeereramu yadde ebika bagamba tebina bwe biyamba naye ate era kiba kirungi omwana n'abeera n'ekika kye oba kyavu kitya kubeera nze mbeerabirira nga nze mbeerawo kumbe oyo mukwano gwange bwe tekyamumalira ng'agenda wali omwami ono muganda we yasaliranga enviiri jjukira nti yali mukwano gwange mubuulira buli kimu ng'agenda wa mukwano gwange wooli wasalira enviiri ng'abagamba badde nsabako ku nnamba ya muganda n'abagamba muganda mumanyisi ye bawaateeni nti yeye omwagaza ki ng'abagamba nze njagala mujimpe omunaaba mujimpe adde mujakola ki kati katonda ayagala abantu be kati abo abaami
nga bono muganda bali agenzeyo nga bamugamba okimanyi nti mukwano gwa mukazi wo yazze wano ng'atusaba ennamba yo naye tetumanyi kikyajagaza naye ffe twamugambe tetugiina kati waliwo emabega kaawo nange bwe nali nekyangidde ku muganda ono nga sikyamwagala nga n'ennamba yina mu blockinga kati ye teyamanya nti mu blocki nze yagendako awo mwabo abantu n'ayagala bamuwe ennamba yange oba bamulagirire wembeera ne bagaana kati bwe baagaana n'abawa ssente okugigula ng'abagamba nze simanyi kikyanjagaza kati ng'akola ngadde waka nga ngamba nno ggwe oli awo mukwano gwo nannoonya byakagenda mu bagundi bali eri emirundi 2 naye nze simanyi kikyanjagaza kati nga bw'omanyi ow'emizeegi natandika kweraliikirira ne ngamba lwaki mukwano gwange anoonya omwami wange kiki kumbe bwe navaayo wowe twatandika nga tetukya omuliro gwakendeera ogwogwa nga twogera nnyo ndowooza ameramu akasajja ate netuuka nekola ki nemwesonyiwa ate mandi awo ng'oli omukyala gwe nali nkolera wa wooteri we namanyira babaami bange 2 nagamba ate nti njagala kulaako ku mwami gw'obeera naye kuba twali twatandika kumuyita lya maama nemugamba lwaki nagamba gwe mundeetera omulabeko bwe naaba mulabye kyakola kinja kubuulira yalinga kasitoma ate omukyalo yalina nnyo bakasitoma nga kizibu okuteeka nnyo abantu buli ajja nti amuteeke mu bwongo obwo amulaba ebiki nga mumuleetera ng'amulaba bwe yagenda nenzirayo omulundi ogulala nemugamba lwaki nagamba okimanyi mukwano gwo yagambye munyarwanda ABCDE nawunga naddamu okunoonya omunyarwanda we lyakolera nga n'okuvaawo yavaawo we naddamu kinoonya kale mbenga nkize mu bwongo bwange nga lyavaawo saalumba muwala oli nasirikira gye nali ntudde ne ngamba kaneesiga omwami wange kasita yaŋŋambye tasobola kumusisinkana nengumira ku kigambo kira yakituukiriza ng'amala ono yali mukama wange nga mbuuza naye omwana oyo waani nemugamba omwana wange wa mwami wange gwembeera naye kati obuzibu ne bujja nga ntuuka wano eno omwana atandiza okulaakula kati omwana wange bwe yagiranga nga baba yebasa akukumuka n'akaaba nnyo n'akaaba nga tulowooza oba omwana aloose n'ebyabaana bye baloota ng'asirika omwana akuze omwana kintu kikuze naye bw'oba weetaaga ebibajja eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture kati omwana aba awezezza emyaka 2 oyo mukwano gwange gwe mbagambe yagamba munyarwanda ng'ajja abuulira ono mukwano gwange gwe nagenda naye mu ddwaliro jjukira nti oyo mwala eyagamba munyarwanda nabeeranga naye nga mpangisa naye yasooka okumanya nti ndi lubuto era yamanyanga nti leero ngenze kusula wa muganda ngenze sula wa munyarwanda leero naasuze tuli nasula ne muganda mu bufunze yali amanyi nnyo kuba twabeeranga ffenna ng'agenda abinyumiza ono mukwano gwange gwe nagenda naye ate mu ddwaliro then nalina emikwano 2 kati ate obusiru bwe nakola ono mukwano gwange gwe nabeeranga nnyo naye ono yagenda nange mu ddwaliro namusembeza nnyo kuba yali mukulu nga nsinga mubwongo bwange mutwalanga baaba wange ate nayagalanga nnyo omuntu okubeera nga nina omuntu gwempita baaba kuba nze mukulu mu maama ne mutata nze mukulu kati nga bwe ndaba nnyo omuntu omukulu nga mukulu kale si ye mukulu ennyo mmanyi oyo sisita wange kati bwe nali kati ne musembeza nnyo waka naabeera nga ajjawo naye Katono nenga ayinga gyagera mu bantu be omwami ono gwembeera naye oyo omuganda yaŋŋamba naye mukwano gwoyo simwagala sijja kulimba nsi lwaki simwagala naye omutima gwange tegukola ki wandi mwewaze nengamba ne kati omusajja ngana atya mukwano gwange sibe bana abasajja gwowasa akuwaza n'akugoba ku benganda nasigalanga naye omusajja nanga kumba omukyalo aninako data kati mwaka akadde mwe nali nkolera nti Olubuto nafunamu emikwano kati nneera omukwano gwe nasembeza nnyo kati ate oyo omukwano ne muyita nazaala wange lwa nsonga yalina omwana erinnya lye nga lifaanagana n'eryono omuganda ate omukyalo oyo nga ye munyarwanda kati nga mu bufunze
alinganga kalengaze mutuluba lena mwagaliramu mulabamu ekyamunyarwanda ne mulabamu ekyerinnya lyono omuganda nti mutabani we kati naye n'ayagala nnyo bba wange ng'amwagala lwa nsonga alina erinnya lya mutabani we ne tufuuka ate neefunawo emikuku kati oli we nabeeranga naye nga mpangisa ne twawukana kasita nawulira nti kuba namulumba ne mugamba lwaki wagenze n'ogamba munyarwanda byali bikukwatira kuwa era yabyegaana nengaate era nze babiŋŋamba ate era nga yeyika yali abimanyi ebintu tebyatandika kufuluma bwe bityo mpolampola biguddemu ono gwe nagenda naye mu ddwaliro kati ate ono gwe nagenda mu ddwaliro yali anywamu bwe yali anywedde ng'ate n'ono gwe mpita nazaala wange baatuka ne bakwatagana lwa nsonga bonna baali banywamu kati tengera ono gwe nagenda naye mu ddwaliro bwe yali atamidde byonna bwe baabimugamba byonna n'abigamba ono gwe mpita nazaala wange lwakuba nti gwe mpita nazaala wange ye mukazi ayinamu emmizi era yajja n'abimbuuza kati natuuka akaseera ng'emirembe gimpweddewo netandika okutya nno mukama n'ayamba ono gwe mpita nazaala wange n'atambula n'avaamu mu Uganda bwe yagenda mu nsi ngamba ego ne tusongukayo gye twali kati tugenda okusengukayo nze olwo omwana nga ali mu myezi ndowooza 6 kuba naye ng'omufunira ku lubuto nga ndi lubuto lwakubiri namugamba mwami ndi lubuto omusajja ngamba oli lubuto nti ngamba tezaagala kuddamu kuzaala kati nemugamba olubuto nduggyemu nagamba nedda nze ewaffe tetugyamu mbuto nabala kyabasajja mubanyo nekyo ekigambo ngamba waffe tetugyamu mbuto ate anange nalisenda sente nengumala embeerawo naye bana ebiswaza akaana kano kaakano okalerera wano eno oli lubuto naye kale babakola kati balinganga balongo naye balinga oli lubuto biswaza ya rabbi naswalanga nazo rusimanyi n'okwegaana nga bayinza okumbuza ono mwana awomba gamba mwana wa neighbor kati olumu nayogera omwana wa neighbor ng'akaana ka bba wange kawulira ne kagamba kyogamba ono mwana wa neighbor nga mukazi watuze manyi kiki kyendiko kati mbadde mbaga nti twasenguka ne tudde eno kibadde tebatumanyidde kati bwe twadde nje twali tebatumanyidde kati nange mukwano gwe nagenda naye mu ddwaliro nga nzaala oyo omwana agamba ateeni ndonyezaako ennyumba sadizeeyo eno ngampulira nkooyeeyo nemugamba kale jangu tunoonye ffenna nagamba ateekako babulooka we banaaba bafunye ennyumba then nze nja kujja nalindirawo ng'ennyumba ngiraba ngagenda nga muyita ng'ajja ng'agiraba ng'ennyumba agisiima ng'ankubira mwami nga mugamba nzizeeyo eri ndalogolongo okupiikingayo nangamba ogenza okukola ki tingenze kumupiikinga omusajja nanga nakugamba ki namugamba naye naawe kati ogenda kunsajjako emikwano gyange gyewansanga nagyo ng'amala omusajja n'asirika n'akireka ng'amala nzijjayo omukyalo oyo nga dda emboozi bwejjira wawano bwende byadda n'abeera nga wabeera siwala nnyo nange sitaana we n'effujjo omwana ali mu mwaka naye nga nali sinaba kuzaala kuba kati mu kuzaala ono omwana wange owokubiri nabeera ne mujja wange bwe twasonga ne tudda eno omwami wange yali amaze okuzza mukazi oyo nga babeera bonna naye nanga ffenna tubeera mu kitundu kyekyo kye twali tusongokiddemu naye nga tweliko kuwala mu bufunzi omwami bw'aba annyuse ayitirako ewa mukyala mukulu bw'aba agenda kujja ewa mukyala muto oba bw'aba agenda kuya mukyala muto ayitirako ewange n'agenda ewa mukyala mukulu nga sinaba tetunaba kwemanya nnyo n'omukyala mukulu naye nga ffenna twewulira ate ng'olw'obwana obwana bamanyi okgendayo eri nebigenda maama gundi maama wali ne wali banaba olugenda eri ate nga bwalugambo lulungi ewa maama erererere ebyo kale nembeera nga mpulira njagala laba ku mukazi oyo kati olumu nga manyi okuwerekera obwana obwo ne mugamba manyi tugenda naye temugamba daddi wammwe temugamba ne maama wammwe nti nabawerekedde nti ye nebwabwamu ate natuuka akaseera nga omwana wange ono mutiisa ogenda nabo ono njukira ndi lubuto naye ono first born abatiisa ogenda naye kuba kyali kyavula natuuka negamba newe bonna baluganda ate eri gye bagenda asangayo baganda baabwe kati nfaaki nga bagenda bonna natuuka ogenda bonna naye nga bavaayo balaga nti tewalina nnyo buzibu ng'olusi baba badda taata waabwe bwebutyo nga manyi okugenda nange nenkoma kati ne batandika okunengeza nogamba wali maama wabeera we bali ngakunya kulengera bulengeze kati olumu luli nagenda nawo namulengerayo nekengoye naye ngankubye omugongo saamwetegereza kati natuuka akaseera nga nina ennaapa ye
nga naye ayina eyange. Kati ne tutuuka akaseera ng'omwami muno mwabyanziza bw'aba tannatuuka ewange nga tumanyi obudde bwanyukiramu twekubira essimu nti ali eyo nti nedda, nti ali eno nti nedda, nti ali eyo nti ye. Ne tuba nga twogeza naye nga tetusisinkananga. Ate nga n'omusajja tamanyi nti twogerezeganya. Nange lwali luli olwo ng'abaana enkera bagendagenda ku ssomero nga tebasiibye eri ng'alinze omwami tamulaba. Abaana ne bamugamba n'abagamba mumanyi ewammwe nti ye, mumanyi mama mmwe nti ye, nti ye tugende ntwale. Nga nali ndi awo neebase kabuto kange kokoko nti maama tutuze ne magamba mwenge naye sigenda kusituka ennyo linnuma. Kati abaana bayingira nga tuze ne maama ne mbagamba mugamba ayingire. Abaana baali bamugamba dda nti ndi lubuto kati teyayingira. Ndowooza n'atya mulinga amanyi omuntu omukulu era naye yali mukulu mu myaka gy'omwami nti jjukira omwami wange namufuna yali ansinga emyaka nga 17. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawero, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0778 nga bwe nalaba tayingira naye nga wahekanve mbolere njukira nange naye gomba dde okumulabako. Batali kati bwe yanenkubye sinza wakabuto. Sibirowoozaako nze ng'ayingira nga mufukamira bambi nga mubuuza toba naye nampisa kubanza okufukamirira omusajja nga kindiko era kyamuyombyanga naye nga kindiko awo enfukamira nti mubuuze naye bino tonyumiza amaviivi gange nga nfukamira nga mubuuza kati bambi yandaba nga mbwakaane eyo tubyogera luvannyuma kumbe kalaba akaana kalina lubuto lwakubiri nno. Namugamba naye nze sina kyenfumbye kuba namanya abaana baba bagenzi eri bavaayo balidde ate nga nze nalina mulwadde erinnyo ate nze aweddeyo ngamba tewali buzibu ngamba mbadde nkomezaawo baana naye biki munange wekola kino mugamba tewali buzibu nemuwerekera kati ate tetwasula mu kubo kuba bwe yatuuka njukira alikomezaawo baana n'atuuka ewaka ate nange saasibawo oluggi ng'aweeka muwala wange nga tudda waka tudda wuwe nga tutuuka wuwe nga tutuula mu nnyumba. Kati omwami yali surprised nnyo okusanga Nakabuto ate ndi eri. Omwami amalambo bwe yatuuka yalabawo engatto nnyingi. Kati bwe yalaba engatto naluza abaana be baba agenda owulira maloboozi mu nnyumba nga nange kenye ndi mu kwogera. Bwe yasooka n'atyamu naye nga omanyi abasajja najja n'ayingira. Netubeerawo mpaka namukyala n'atuwerekera ne tugenda n'omwami waka. Twatuuka kugujjamu muze nga tumanyi leero bwenfumba oli yafumba ne tugenda ne tulya. Kati ate nga nze njagala nnyo afumbye kuba natuuka akaseera nga bwenfumba emmere omukka kumpisa bubi kati nga saagala nnyo byakufumba naye nga banki nalina abaana nga munaye bakwati bambi banyambangako kubanga abaana be bali abakulu. Munda mukuzuunula kuno nzunze tukomyewo azze ewange kati uno waliwo yajjanga ewange nga ndaba twebowa tugendeko omukwano gwange tunyumyemu ku mboozi awo we nakolera ekintu kyendi wano kinnejjusa nti lwaki nayesembereza omukwano gwange ate lwaki nayesembereza mujja wange nga munange bwe tugenda ne tunyumya ne tudda kati ate mujja wange baakwatagana nnyo n'oyo omukwano gwange yamperekerako mu ddwaliro. Ono mukwano gwange bwe baakwatagana nnyo ono mujja wange naye yali anywa ng'ate type ze banywa zeesimu ate nga bw'oba otunuulidde bali mu egi y'emu. Kati ate nze ono mukwano gwange nali muyita baaba nga ndabanga mukulu wange amakulu tetwali mu myaka gye kimu. Kati tenga bwe muleetera ow'emyaka gye ne bakwatagana nnyo muno ndowooza mwe banyweranga mwe beenyumizanga. Kati ate ng'omwami
ayagala nnyo akaana kange nnyo. Akaana ako mbagamba nti kagugumukanga ne kakola ebintu byagenda mu maaso ne bigenda nga byeyongera. Netandikukira nti omwana ono tali yekka. Taata we yamutuuma oyo ogw'empita, taata we yamutuuma amanya ga ssenga, eyandibadde ssenga w'omwami naye yafa. Kati ngano kati bamubuddemu amanya ago bagabbula omwana wange. Kati mujjange oyo nali njogera naye yeyambooza n'angamba gana amanya ne yagatuuma omwana ono. Ne mugamba taata we n'angamba n'ogakkiriza. Ne mugamba ate lwaki? Mujjange yali alina abaana balenzi n'amala n'angamba akwanza kale sina abaana bawala. N'angamba olaba oli omwana waliwo akaana akakulu ke nabeerako nako akadirira omukulu akakubiri mu baana b'omwami. N'angamba olaba oyo omwana nti agamanya basooka gatuuma oyo omwana nyina n'agamuggyako. N'angamba amanya gabaaki? N'angamba agamanya tebagamba nti senga wabbaawo yafa nti ge baamubbulamu. Ne mugamba ye ne mugamba kuba omwami yaŋŋamba senga we yali amwagala nnyo n'amutuuma agamanya kyovula n'akaana akaagala nnyo ng'era n'abaana bamanyi okuyomba. N'agamba ddaddi osinga kwagala ono foninga nga atatwagala bitandika okubeera ate nga n'akaana kaagala nnyo taata. Kati naye netandika okulowooza oba amanya ge gatawaana omwana ate omwana ewaabwe sirabangayo simanyiiyo bannange ne byaddala simanyi bazaala musajja oyo tusinkanidde Kampala nzaalidde Kampala naye famire y'abamu mbamanyi. Naye nga n'ogamba nti ku kyalo mpulira buwulizi nti nga n'ogamba nti Butambala akaalo gundi kale nga ngambye okusita okugendayo sisobola kubula. Nange nga bwe nzizaako emabega akatambi omwana oyo abeera akaaba. Omusajja ngamba naye omwana n'akaabira ki? Namugamba oba amanya kati nga tamanyi ebyo mbimanyi. Ngamba ati biki byotegeeza ebyamanya? Ne muganda nawulira nti oli omwana omukulu bamutuma agamanya ago ne gakola ki? Mama gundi oli n'agagoba oyo omwana ali amusala mu mukazi mulala. Ngamba sisuubira nga tubeerawo. Kati ono mukwano wange se yagambira oyo mujja wange byonna ate takakasa nti omwana oyo w'oyo bbaawo. Era omwana muwala oli yasala ekigambo n'akyoza n'akiwaatira ddala n'akiteekamu ebirungo n'amugamba era kyofulaba ya papa afune mangu olubuto. Omusajja aligenda okitegeera nti ono omwana si wuwe nga olida ayinawo amwinamu omwana omulala. Imagine obigambo otyo byamujja wa muntu olwo tugambe ndi mujjange yadde nalinga nyumya naye ensindika naye ebinyo yali anjagala nnyo nti namwakalira bbaawe. Kati nzijukira olunaku olwo twali tuva sadde y'obusegeeyo tutambula tuli ffenna basatu omusajja situddeko akaana. Kati omukazi oyo mujja wange bwe yalinganga nnyo ng'alina ekintu ekimutuddemu ng'anywamu kawalagi. Kati banywamu kawalagi ne yeefuula ng'atamidde n'ayogera ebimuluma. Kati ate nze bwe nalinga nina ekinnuma bwe ku WhatsApp neefuula for example nti gwe Mr. Sozi onyiiziza. Kati bwe mba nga mmanyi onyiiziza nga saagala kugamba direct ngenda kujja ku WhatsApp neefuule nti nina mulala gwe ndikodingira neefuule nti ezeewo by mistake. Ate nze gwe gwali omuzee gwange nkera nage mwempisiza ebyange. Kati ate ng'oli ye mujja wange yeefuula nti anywedde atamidde n'abyogera ne mulowooza nti oba abadde atamidde. Kati twavayo ng'anyogera muganda oyagadde nnyo oyo omwana naye buli kyanga omwana oyo si wuwo olikola otya? Kati jjukira omusajja oyo talina kye yali awuliddeko teyeebulugunyanga ku kya mwana oyo naye nga just bino eby'omwana kuwuwumuka eyo bikoze bitya ebyo byokka twali tutuddeko nange nenkenyini nga nange naye oba kyeva ku kisimanyi. Omusajja n'abuuza mama gundi kiki oyogedde? N'aseka n'atema akakule. Kati nze kindekawa already nange nakiwulira naye kindekawa natya ekyamazima natya naye ate nga saagala kukiraga. Kati mubongo neŋŋamba akijjeewa neŋŋamba mukwano gwange oli bwe nabeeranga naye yamusisinkanye kati nga sinaba kisensinga era nagenderawo enkeera neŋŋamba naye kundi wange yeeyogedde bw'ati ne bw'ati oba lwaki yabyogedde gatunyumyamu bunyumu ekyoka bwe namugamba ndowooza nange ate nyeyaze naŋŋamba bw'ati ne bw'ati nga yeebuuza lwaki yabyogedde kumbe katandika butandisi. Kati omukyalo ono nga natuuka nembeera nga bimazeeko emirembe natuuka nga tebinakumulako mirembe ntuuka okuzaala oluto lunnuma
maka akadde omwami oyo yampisa mu mbeera nti mujja wange yatuuka eri ennyumba ebinyumba mulimu okusasula netujja netutandika okubeera mu nnyumba emu. Nga omwami haje mulamba nga yeetayiza muli waayagadde asola wano waayagadde n'asola wali ate mu nnyumba nange nze ndabye ebinini mu myaka gyange kyovalanza simanyi musajja agenda kuddamu gamba nti awasanze agenda kuva awaki biki byagenda okumpisa mpisi talabanga senga ndabye kasasiro ampise mu bintu mu bufumbo naye ng'otuuka n'ogamba ewammwe wattayani nga ne bw'otunulamu mu mbeera gye nakuliramu ziri waka ye nina already empeekera ne ngamba kangume kati maka akadde omusajja bwe yatugatta ne tubeera ffenna n'alabuka n'azijjako essimu ya WhatsApp ndowooza alowooza oba ngenda kubyogera oba n'azijjako essimu n'angamba bwe baagibbye yamala ennaku 3 nga sigiraba bwe baagibbye oba yagitunda oba kituufu baagibba nze naawe nobuli kati olubuto lutuuka okunnuma ekiro tetwagenda ffenna mu ddwaliro basatu twasookera Kasubi wali okumpi baali bwakiro maama abasawo b'Ekasubi beematira bali bannange twasanga abakazi nga bali eri nga bakazi agamba twaze dda ne bali atufaako amasawo yeebase ayimagine akubuuza weebase mpozi gwani naye nga yeebase naawe amaliriza amanyako biki gy'obeera biki genda weebake wali ongajjukira olina okwebaka bakkebere ogenda okubeera wali nti weebake n'obeerawo kumpisa wannamba ate nalwo nze siina bisa bamala kunteeka ku cupa yaabyo esobola okuzaala kubeera oluvanyuma tasooka ne tugende mujjange ku kakiriniki omusawo n'angamba ogenda zaala ssaawa era naye yangamba ssaawa 10 jjukira n'olina muzaala mwezi ssaawa 10 n'angamba ogenda zaala ssaawa 10 naye nze ne ssaawa 10 zirina kusanga mu ddwaliro nga wakutaddeko ecupa y'ebisa nze omwami oyo yalinamu ssente mu nnyumba jjukira nti nali sikyakola naye nga ku luli olubuto nayeewaayo nalina ssente zange ne kuno nali sikola naye yalinamu ssente zigenda osasula ennyumba kuba ennyumba egitwalimu baali batubanja naye twagenda mu ddwaliro nga banyi bagenze n'essente kuba mujange yamanya nti ndi wa cupa natuuka mu ddwaliro ng'olutwali lunene omusawo n'angamba bawagendako musikaani ne mugamba nti ye n'angamba omwana nti ye 2 ne mugamba nedda n'angamba olutolo nga linganga lw'abaana 2 n'angamba naye tetukulaba na bisa tuwe sente z'ebisa ozaale nemwasiina newagambye omusawo akolera ku kya ssente nga twetabula nga beetabula nga akuna omusawo yamala n'ampita n'angamba muwala nti wange oyo omukazi gweze naye yaani siibagambye nti mujja wange siibagambye nti sisita wange si sisita wange siibagambye nti maama wange nemane mugamba sisita wange n'angamba okakasa sisita wo nti ye ng'olwedde awulidde oli wakuteeka ku bicupa ozaale ongampeta nti gundi sisita wo tafaayo nensirika atambula n'agenda obudde bukedde naye nga jjukira zaali ssaawa 10 nalende sapoziti okuzaaliramu obudde bukedde omusajja no bamukubira essimu ng'akajjako ye akake kali ku gundi ate nze siyina ssimu nti oba nandikubidde era maama jangu kubeera still twava Kasubi ne tudda egundi oba nalaba nti Kasubi nga siibeereyo ne tudda egundi n'ekitebi obudde bwe bwakya ssaawa 2 omusawo n'angamba gwe mpozi oyagala omwana we afiire mu lubuto bw'oba oyagala omwana we afiire mu lubuto it's okay naye temutwetekka n'agenda n'alumba omukazi n'amugamba naye omwana oli omuyita otya kuba ndaba era ali mu myaka mito omuyita otya nti musisita wange okuva ekiro kyonna tubagamba muteekeko ecupa y'ebisaazaale ecupa ya mitwalo 7 tewali mpozi tumuteekamu ecupa tuleme muteekamu eddagala eri stopping omusaayi ate omusaayi bwe gujja mungi aba agenda kufa kye tuba tukola ngamugamba nedda bannange nedda kale kanziruke wakange nendeta essente muteekeko ecupa omusawo n'agamba ngenda muteekako ecupa nesigenda muteekako stopping omusaayi namugamba nkwegayiridde muteeke kati omukazi ndowooza n'atya n'agamba omwana omukazi bw'atufiirira muno aba agenda omusawo nga mugamba yitawo omanyi okuzaala ng'omujja wakutunuulidde nze omusawo yangamba oyambula engoye ne mugamba omusawo sigenda kujja mu ngoye kumbe nswala ku lubuto lwange luli saaswala lwa nsonga maama wange yeyandiko naye njukira luno olwokubiri nti mujja wange yandiko kuba luli olubuto olwokusooka maama yagamba kanfulume omusawo neŋŋamba musawo nedda beerawo kati nga ninamu nnyo jukira nabeeramu ne bakazi nga mbeera n'agamba babba abaana olaba babba omwanawo maama aba afuluma neŋŋamba nedda kuba omusawo ali amukkiriza afulume ne mugamba nedda maama abeerawo era maama bwe yabeerawo omwana wange oyo wasooka bwe yazaalibwa bwe namala omuzaala nabuuza kimu musawo omwana wange kuba nali njagala mwana muwala era nga ne sikaani yali esikaani nga muwala
Omusawo n'angamba ne omugamba omusawo zadde mwana ki omusawo n'angamba ng'obadde oyagala mwana ki ne mugamba muwala n'asirika kati bwe yasirika n'angamba kyaka nzadde mulenzi azenga omwana mu lugoye ng'amanyi akana ke bazadde bamaze okukalongoosa ngamba maama kebera omwana oyo nzadde mama yangamba ti ozadde kasukaali awo nenzikakkana naye era ndiko n'omulenzi nali nkimanyi nti mulenzi kati omusawo ngamba musawo nedda oyo sisita wange afuluma abeere wabweru omusawo yangamba agenda kukukuba oluyi maama omusawo kasinawulira okunkuba oluyi ate nga ebyembuto olubuto bakutaddeko ecupa olimu kulajjana bibyo ate ebyo neneeyambula butte nenjira omwana nga mujja wange ndaba bw'ati n'ekyo sirikyerabira mu bulamu bwange bwonna nti mujjawo yeyakulaba nkuzaala nenzaala mwana mujange bamala yaleka bamugira bamulongooseza bamuteeka mu kasuuka n'alinya booda ogenda okunona ssente ez'ekitundu ez'ecupa nze omwana wange bamutwala ku katanda nga nsigadde eno ng'omutima tegundi mugendedde ku mwana nti babba abaana bakyusa abaana bajja kundekera kunteerawo omufu omulamu bamutwale nembeeramu eyo nga bendowooza sinze yalaba ng'omusawo anongooseza bulungi ntuuka ku kafaliso omwana kwe kumulaba nengamba oluvannyuma ennyo oyo omukyala akomawo asusula ssente bill oluvannyuma ennyo omwami adda tetwabeerawo mu ddwaliro olwera twavaayo tudde waka okudde waka nagaana ebyokunnyega ngamba wakomye okundaba mu mutima nengamba wakomye okundaba mu ddwaliro togenda kunneetegereza nnyo mu bannakawere ngamba nembeerawo nengula eddagala nenenyiga benenyize akwakala yanyambako okwoza engoye ez'obwannakaweerera zo yazinyamba mu wiikisi 2 wamma nembeerawo nze nawonera emyezi oba ng'emeka nga nze siwona nje namala nentereera neebaza mukama kati nga mwakakadde mujja wange akyuse nno tubeerawo naye nga tanyega tanjya kumbe ayinamu kirindi oli mukano wage yamubuulira eby'omwana ng'ono mukulu kati nali ndi awo tuli awo nga kimubobya omutwe ng'agenda ayita omwami nga nange apita twadda nakukkuba ku siteegi yali atamidde era nga bw'ayagala nga ngamba maama gundi kalama kakadde yali apita maama gundi omwana ono omukulu wabaawo oba omutima gwatiimuka ne gukola twa n'ensirika omwami n'amugamba ate gundi biki byoyogera nti mbuuza oli mukazi wo omwana oyo wuwo oba si wuwo nemugamba nti omwana wuwe lwaki ombuuziza nti omwana si wuwe naŋŋamba mukwano gwo mama bitama okakasa omwana oyo woono wa Muganda oba wa Munyarwanda linga bayogera erya Munyarwanda nze nazirikira ebigere nawulira byenkankana nempulira like bwe nandigambye nti oba waya tezikuliko nandyegiridde nzenna nemugamba Munyarwanda yaani emikwano ate sibonerera kwasinga neyisalako dde emikwano kasikyalina mukwano n'omu naye maama bitama yankabya amaziga nagamba omwami Muganda nti maama bitama omumanyi nti ye mumanyi era nsiiba mumugobako mugamba omukazi oyo si mulungi nga ze simanyi lwaki oba mungobako kyolawo ebiseebise nga tuwulirizenga nnyo ekikulu okunyooma tulina kungi abaana b'obuwala tunyooma nnyo yangamba nga weesonyiwa omukazi oyo nebuuza lwakyangamba okumwesonyiwa tusenguse tuvuddeyo tuzze era nze kennyini musitudde muleesi gye twasengukira kumpi baneiba nga nakyalayo wa ttata embwebwa ebiseera nze saaliyo mwali mweyagala n'ateenyi ng'ayagala gwe ng'ayagala omusajja Munyarwanda mbw'ate era omusajja Munyarwanda biki era ekituufu kiri nti ateenyi talishuwa omwana owo oba si wuwo nasigala ku kigambo kyange nze Munyarwanda simumanyi omwana muwuwo nagamba bakiruzibuka ng'omwana oyo si wuwe engeri gyamwagaddemu abaseka tuliseka tuli abangi katutambula nga tudda kukola omwami njoga nti ennyumba tusula mwemu ennyumba teyabula bisenge omwami yesula nange ku buliri ambuuza omukyalo ebyaddala omwami ama teyayebaka ate era nange kennyini saayebaka ate kyendowooza nenakyala tiyebaka kuba byonna byetwayogera ali abiwulira
namala ye mwami yangamba olaba kujja okugamba weesonyiwa omukazi oyo nga towulira nga mbuuza ebyaddala omwana oyo wange oba si wange amugamba omwana wo atubeerawo omwana nakyo kimugumula tekimuddamu kimubeeramu kati nga tutuuka akaseera tugambereremu gyange tusooka nga tetuyisinganya bwefumba talya ntuuka nsitula abaana funa omulimu eyo ogaba situla abaana ngamba kangende abaana batwale ewaka nange omusajja nga muviira nga mbeerayo yo omwana nga atabuka nno ekimugugumula kati eyo waffe waliyo omukyala alinga alinga nabbi nangenda omukyala oyo omukyala ngamba naye ate nti omwana ono waani wa muganda ngamba okakasa nti agamba nganda balinako bataata ababiri ate anekitawaanya omwana si kikanga bwolowooza kuba netuuka nendowooza omwana tagendangako waabwe ate nekirala amannya gano okubajjukira amannya oli omukyala yagamba wali omwana yagamugjaku we nga abagatuma owange ate omwana biki awo omwana akuzeekuzeemu awo nga ngamba nze mukulaba kwange gandi basimanya nga ngamba omwana oyo aliko ekitambo nga nze mugamba ekitambo faafe nga tewali bitambo nga mugamba ekitambo kyawa tiyabingamba bya bulimbalimba saabiteekako nnyo nabudde nenkomawo nenza nga njagenda nga nsabe ate siri muntu musabi nnyo mukama yasaasire siri munyiikize wa kusaba muna nga akula ntuse nno okujja ku kyeyo kati ankyala eyo nkalakala omusajja namuviira nengamba kwaka nesonyiwa omusajja ngamala nkolaki ate by'abaana nga bwebitegeera ntuse waka tata tangobeza abaana ewaka ngambye abaana batwale naye njuli atatange talina nekintu kyali ankolidde mulamu bwange oba kimu angobya abaana tebali wuwe abaana bali wajjajja wange mala ngenda nnyumba nzija abaana bange noonyawo okubaza nga sirabawo ate nemwaka kale nani puresinga bijje nokukyeyo ngenda wa mukwano gwange nali mbeera nga nkolera nga njja n'abaana kati nga mpulaninga gwe mbambalekera bikoze bitya nakyalo oli yansaasire naye simanya ate naba nemusonyiwa kyala yatulugunya obwana bwange ng'olidde nkyaliwo yakuba akaana kange emboko ne zeeramba kabina mbanka naazaka nga maama mpolampola ne maama yankubye kali nga nze ndowooza kuba nako kali shaapu kalinga nnyina waako nga ngamba obaddalo kale kakola ddala ate nga namukyalo oyo alinga amanyi okuŋŋamba kati nga neesooka ngendikeza obwana ne buba buŋŋambye kati olunaku lulala mbanziramu okukanaaza akaana ngenda olengera emboko nga zeerambye kabeera nawunga nga maama naggambye oli maama yankubye ate ankuba ne giidi kati nenkatuka akaseera nga bwe mba nzija kanteegera mukubo kuba nali twali tukola nga tudda nga kanteegera mukubo kaŋŋambira mukubo kale nga nze sitira nnyo bijira neba bangamba akubuulire twawulidde opulaninga leka abaana baabo naye tukiza nolekawo abaana bo weebuuze lwaki mulamu we yajjawo omwana we weebuuze oyo mukazi wambe tazaala kati omuntu atazaala omulekera otya abaana bikoze bitye kati nze mukusooka bakyengamba nga bantu ba mutima mibi kwasimulabamu mutima naye ndolaba nga siibisobola nze yali yagamba siddira musajja sobola kisakomekera nga mukubidde nga ng'oluvannyuma ennyonyo amala anoonya ennyumba nga tubeera mu nnyumba nga nziramu naye mukuddamu okubeerawo we nabeera ewe lwansonga ne mukuprosesinga bigenda nga naatera okutambula passport nagifuna kikyambeezeewe mu bufunze nali neegamawo nkuba ng'omusanyu esimwaga era ne bwaba waali wano simanyi nali natuukanga mukooye okusinza binayita mu bufumbo bingi kuba alina okukuba yankubako okukabule katulutulu omwana ngono okuvaamu oyo okukubiri nze nabeerangamu n'ekirowoozo kigamba abasajja bakulu baba bategeera banayagalako ku buvubuka maama kwate abaana ngamba mulekera wayita bbanga tono nga ninnya nga nzija ku kyeyo mukujja ku kyeyo omwana teyatabukira ddala nagendanga okuwulira nti bannange atenyi omwana agenda tugwako eddala kuba kati ali akuze omwana yeebaka mbwe yatuuka akaseera bw'aba yeebase ng'agugumuka atambula ng'owomulaba olaba yeebase naye ng'atambula agamba namwe temunyambye ekintu kikyo kyagala kundi nga mwanange byo byabeeramu Mr. Sozi nze mbadde ngenda kuwungira nze mbadde ngenda kulalukira eno ku kyeyo sinzaali mu baana abawalabo nze nakugga n'embeera ng'oluti ngamba okusinzira byempiseemu n'abaana abo kiki kinakola ate nasooka nendowooza omusajja alimba kumbe omusajja oyo yali awasisa omukazi oyo yali awasisa nga tunyumya kuba nze natuuka nze mbaitawesiwala nanyonyo nnyo mujja wange
mbobino haite no era noli mukazi mukulu nali njogera naye lwakwanti yatuuka akasere bbuba nelitufuukire bbuba ate nze wena muvingira netabula nengenda kati n'omukazi mukulu ne bamuza mu kyalo ate omusajja atabeererawo yawasiza oyo omukazi kati ngo omukazi ninaako obuzibu nga tunyumya naye omukazi nagenda okulya nga naye yagamba kiri kimu kati abaana bano nabatwalako ewasenga w'abaana nagenda okulira nga nababogera kati mukubatwala namubuulira nti omwana ono alinako question mark kati senga yampita wala senga yaŋŋamba mbu ntambuddeko ngenzeko ku musawo naye omusawo aŋŋambye ekitawaanya omwana kiri waabwe kunze kiri waabwe batya nti omwana ono ewaabwe waliyo ebisaana okutereza omwana atereere omwana wange mbu yatuuka akaseera nga bw'aba yeebase si misana si kiro ate nga si bya bulimba kuba oluusi bwe yabeeranga ewa mujja wange nga mukubire wano obudde bw'ekiro nga mukubire esimu atuba twogera ogenda okulira nga omwana gw'omuweze nga linga gwe bakubye nga kaba nga aleekaana kati n'embeera gye yabeerangamu ng'omwana wange wabanga yakagwawo ng'abagamba kikyo kindya kikyo kintwala munyambe like nga bye mwana wange byabeera batuuka ku kaseera basooka ne baluuza yeekoze ne bamukuba ne batuuka ne babivaako ne bamanyira ddala nti omwana nalina ekizibu Mr. Sozi omwana owange kabubi emisana kabubi kiro ng'ayinza mbu okusaabirabako naye baabiŋŋamba ng'ayinza okuba yeebase n'agugumuka n'adduka emisinde ne baŋŋamba nebyo bujjo omwana wagenda kulaluka oba agenda zontowala keekaana kange akakulu nekana akalenzi nkaagala naye ate akawala nkaagala nnyo olw'ensonga mu mbeera gye nakazaaliramu bennayitamu panange nze gw'olaba natuula nensirikirira ajjukira omusajja alinamu ekyo ky'omwana naye talina abuuza ate enyi tukole ki naye ng'ejjukira yalina omwana ali ku gurawundi n'omugamba oba okole kino bannange nze nali ndaluse bannange eddalu teriva wala nze gwolaba yali agamba nti oba nkole ntya nga sitalina kyakukola nanoonya omukyala wennalokolomwe bwe nali nkolera wa wooteri bwe nasisinkanira abasajja abo ababiri gwe nanoonya ne ngenda ne mmugamba nnoonyeza munyarwanda nkwegayiridde naye yali ali eno ku kyeyo nnoonyeza munyarwanda nkwegayiridde kati nange ntandika okulowooza oba omwana wange abanja kikaaki nga kino ekisi ekikaaki kyalimu okitegeera engamba oba omwana oyo zooke mugyeyo omutwala eri ndabe oba omwana anaatereera bakazi tuli bagumu bannange nenagezaako nenkuba nenganda basigumikika ekyomukisa omulungi nagenda okulaba nga enamba y'omulenzi baginfunidde atwogedde n'omuvubuka nga simwagala peza we noono gwempita taata waabwe naye simwagala kuba yawasa omukazi omulala ali bibiri akuba nti nga bwomanyi abeera mubiri kuba nze namukoowa yeti yankoowa naye nze natunulamu nga tetusobola kubeera ffenna kuba ye musajja agamba nti sobola mukazi omu andwaza wulira mazima kati kiri gy'oli ate ate nze byo sikyabyagala akola kinga enamba bagimpanga mugamba njuke nali nasemba okwogera naye byaŋŋambye okutwala omwana oyo e Rwanda negootaana saddamu nzizamu okwogera naye ndi eno ku kyeyo njagala kumuwa mwana kati ndina kusala magezi onampa omwana nsabye ono omwana okumpa omwana nno omwana amumpa agamba asooka tugende ku DNA ayagala tugende ku DNA naye nze ntoole ssente bagende ku DNA Westali wama Mr. Sozi ntangazaamu ekyo kisoboka yendo byobasi bajja kujjukira waba omusajja simanyiiyo naabula totale nina kale nsisobola kubulwa nandiyaganda omanyi ekituufu tata omwana yaani kyo kituufu nkyagala naye kibulamu mukama nga nnyamba nga tubyogerezanganya mukuba akalimi ng'omanyi abakazi nga neewoomya nga nkola ntya nga nzika wansi ku maviivi nga nzikakkana musajja nkakwata omwana ng'amumpa kumpa omwana yamuwa kojja wange kojja wange yankwa yalinga yanvunaanyizibwako mu bintu mu ssente gwe nsindikira neetaaga kino kiri bwe bityo era kojja wange nga sinkana mwana nga kati nga tuteseganye ne Munyarwanda jjukira Munyarwanda simanyi wesi ate Munyarwanda simunaako nti oba muganda we obaani oba nti oyinza otutandikira nti waawano
naye ng'ali abeera nsanje mwaka akadde piikinga mwana nkati nga tuteeseza nti kojja waba agenda n'omwana agende tulabe wa ye agenda alabawo foyinigezi bwe mbanga nzizeeyo ng'omwana yamulina nga tulinawo tusobola otandikira kumbe naye yali mugezi basisinkanira walala nnyo neyefuula nti ali mu bwangu agenda ate nga ne anko yali bize ng'agenda omwana bamumuwera mu kkubo ng'atwala mwana naye akaana kakagakaga bwali okagamba zono si taata wange tage mumanyi ate kamunyarwanda kali awo kamutono mubiri gundi mubiri tekuli kana kage kamunyomba kyala nakiwulira kyansese niwe nagenda okuwulira nti mbutuufu kino eky'omwana okugumuka okulaba tya mazima kyamuliko bali tebannimba tebabali baagala kundyako ssente kyamuliko omunyarwanda alina obusungu nga tebetwala omwana ate nekamukajja kawogerako na mwana ng'omwana amumpa wisewo omwezi wisewo ogwokubiri omwana simuwuliza ate toyogera bw'omuteerako mesagi bwakubloginga bwayagatedde akodda bannange nga ate nempulira nga ndabuka nempulira ng'ekyeyo sina kyenjagaza ku kyeyo baana bange benajja okolerera kati ate nfaaki ngenda kufa n'olwedde nga sibalabyeko kale nandifudde ekimanyi ngenda kufa naye nfiire wali ewaka nga abanange balabyeko omusajja tagira omusajja bwe yaddanga ngamba wabala toddamu kundeekanira kakazi gwe naye obukazi moyo ayogedde tulabya nga aginnangidde nawala kitemutegeera oli wano n'omwana ye n'omwana alaba tafaanana baana bange tanajja bafaananamu ye kakasa nte tono n'omwana na wange ondetedde ebitambo omwana obaewamwe muli basizi omwana oba muli basizi omwana mwamulisa ebitambo ali eno bimutawaanya agugomoka adduka emisinde akola gyokundi mukumalako mirembe kitawono n'ekyanakyo agiisa ekyana kitawono n'ekyanakyo tomalako mirembe ekyana ky'ekitambo ebitambo bikifuukidde ebitambo lololololo bannange ate nakaaba kati ekinkaabya kikinzisa akaaba kyana saakaaba byanvumye nakaaba kitambo nensijukira omukazi yaŋŋambako ekitambo nensijukira bino bibadde baŋŋamba omwana agugumuka adduka nga temunyambye ekintu kikyo kindi ate biki neŋŋamba kituufu omwana wange byali bituufu nebuuza nobuli kati kiki ekitawaanya omwana wange lwakwaga nti keyatereera kuba yadde oyo munyarwanda kyambuulira ABCD yaŋŋamba bwe naddamu okwogera tuddamu kumbuza bya mwalawo tekyomanyi yateredde ebitambo bye nabimugjeeko era mu kujjayo omwana yabinnangira nga yagala kumpa muwe ssente ze yakozesa okuggyako omwana ebitambo naye nayeebuuza omwana omuto ekitambo yakijja ffe tetuli basezi oyo omusajja gwe nali nfumbirwa siwulirangako bintu bya kisizi mpulira byabiro byakweraguza mbo yaliko empooza abeewa byakoze ebiwabe byempulirayo sigendangayo naye byempulirayo munyarwanda siina kyemumanyi naye ono omwami gwe nali nfumbirwa nti nabeerako naye ng'ayina ebibbo by'abalongo mbo balina ensuwa bateekamu omwenge wagenda oyitawo ennaku 3 mbo omwenge kuba teguliimu mbo bajjajja baba bagunywedde mbo alinyo nze binakula sibimanyi nzi nobino ebuganda omukazi ali lubuto onywemu mbwa naaba eddagala nze sina kye nnakola nebuuza nnyo omwana wange kiki nagezako nga bamanyi nti omusajja ono munyarwanda musungu naye ate mu kusooka bwe nabeeranga naye oli omusajja ali mukakamu nga mukamusirise nga kizibu okumanya nti munyarwanda mu katundu mwali naye munabi nakanya mubuuza nti kale baba yabaddeko ekitambo kyavaawa abagambe kyavaawa nti lwaki kiri ku mwana yangamba bula tondeekanira jjukira nayina aninako obusungu obutakakasa nti omwana oyo wuwe kati bano mukumuwa omwana oyo yangamba naye lwaki omwana oyo oba ogamba wange lwaki towamunoonya n'omumpa ne mugamba bwe nakunoonya wangamba biti bya Rwanda bikoze bitya kati omwana wange yabeerayo eyo naye ng'ono omwami amanyi omwana ali waffe ngamanyi talina buvunaanyizibwa nti omwana wange yabadde abeera nabo e Kampala naye nga nze mbalabirira bwe kaba kagatto bwe kaba kagoye kamunda baba fiizi baba kiki nze naye nga tebinkwatako kuba najja kukola era benkolerera kati yafaayo nnyo kulondoola nnyo okusaba nnamba z'abajjajja abalina omwana kuba amanyi mbeera wabajjajja biki teyafaayo neyamanya kimu omwana ate kojja yamupiikinga kati ate nekyakojja oyo yakubira omujja wange oyo gwalina yakubirako kojja n'amubuuza ye omwana ali atya kati kojja yamugamba kimu omwana ajja ali bulungi kati omwana bwe yabeerayo eri ne bamuwa amanya
agewaabwe naye obuzibu bwe nnina bwobuno nabo obuzibu eno wano ku by'omwana ebyo byonna bizibu. Oli omusajja nga byembagambye Munyarwanda nali nsuubira omwana omutuuma erinnya ly'Ekinyarwanda. Omwana owange nagenda okuwulira erinnya lye bamutuumye. Kati mwaka akadde omwana we yagendera yeewaabwe oyo Munyarwanda yampa enamba ya sisita we namulowoozaako lumu hayi bwebita ne bikoma. Kati nenzaamu okubuuza ku sisita we oba yensobi gye nakola kuba Omunyarwanda nga tayogera nange atumbidde ayomba bayita byala blockings mwaka akadde nga ye muntu anyumira okublockinga n'akojja n'akublockinga. Nabuuza muganda we ne mugamba mbadde manyi muli Banyarwanda ate kize kitya omwana okuba nga yenna n'aŋŋamba ekyo olina kibuuza oli tolina kibuuza nze namutuuma lya ddiini. Nsirika ne ntuuza akabina wansi ne ŋŋamba olujanja lwe mba neesonyiwa bannange nga nsirika. Kati tutambudde n'omwana amalayo okumpi omwaka naye nga mu mwaka omwana sikyamuwuliza singa bwemutera ku mesigi tekyakuddamu ndoza muganda toddamu bwe nayogera ku kyogundi omulenzi nadda nagamba toddamu kubuuza abantu bange bikwatagana ku mwana biki lolololo nze nokyokugamba nze oyinza n'okuddaawo omwana ono nange si wange. Ensirika naye nze kinali nfa kimu nti omwana nga ateredde kuba kyali kigonde ate nga yaŋŋamba omwana yatereera neŋŋamba tsoke. Kakati ntandika okwekyanga waya zinvuddeko sikyawuliza mwana senga we muterako mesagi tanziramu ye yenyini Munyarwanda yamblockinga ewaabwe simanyiyo ofundako n'omwami nti naye ewaabwe simanyiyo no Buganda naye ewaabwe sisobola kubula nti nninnya Butambala ne mbagamba gindi ntuuka kuba bamanyiwo naye Munyarwanda sirina. Nagamba waleeno kati omwana we bamutwala e Rwanda ne sitaddamu kumulabako kuba Christmas bagirira Rwanda kyo kituufu nkimanya ntya. Ono mukolo gwe nagamba noonyeza Munyarwanda yeyaŋŋamba n'ampeereza n'akafaananyi nagamba ye nayogeddeko ne muwalawo baŋŋambye bali gundi bagenze Rwanda. Kati ati nawulira ng'omutima tegundimu negamba kati nze ngenda kulinnya za Rwanda genda nga noonya omwana wange kiki. Awo netandika okukola obubadi bwonna nenkola obukolomangi nekyusa amasimu nenkola ntya manja mwana ng'omwana mufuna. Olwo nensanyika okujjukira process gye nayitamu nga nkuza olubuto nzadde omwana embeera ebaddewo. Awo mukazi tofookeyo ngo nemusindikira mesigi nemugamba nno oyo omwana ng'oliko siwo kali nga wamubungaawe naabimugamba agenda mala awanika omwana akamumpi nabimugambirako imo olwo kyosezi WhatsApp nze nafuna zi WhatsApp ez'enjawulo mbeera nga mukwano ganyu njazika mu WhatsApp yo najjukira asobola okumpeereza koodi nga downloadinze wano nentekamu enamba enampeeza koodi nenjiteekamu nengikozesa nga ngikozesa ku muntu omu bwamala namblockinga nemugamba twalala WhatsApp yo gayo amblockinze nga nfuna omulala naye netuuka neŋŋamba kati kaweddemu neŋŋamba bikanye nenfuna waliwo omuvubuka olwo bambi bino bano abatukwanakwana yali ekyaddondo ati simwagala neŋŋamba nze saagala nnyo okumalira abantu budde nga tebaagala kale nga nenoonya neŋŋamba bw'anaamanyako zino bw'anaamanyako ebinkwatako anaaba mugezi ajagamba wono omuwala muyaayi kamuviire gye nali mbaza nga muliriramu nga mugamba tata omwana wange kati ye namugamba tata omwana wange yalemera omwana wange okoze bitya naye wakwesimanyiyo osobola okunyambako njagala onzalinyira olwolwo eraga nti omwana yowo omumba omubanja nagamba sereetera emiwunyo konze nedda gwe trayingako ng'amukubira njukira ali Uganda ng'abakubira ng'amwenyanjulira ng'amugamba nti segundi nze nazaalamu ate nyo omwana biki era yali mufumbe wange neyita kati nemugamba yeyita amannya g'ono Omuganda kumbe ekyaka erinnya yali aliwulirako ko ery'Omuganda. Omusajja ng'akola ki nno ndowooza kinaakola omusajja ng'agaana ng'agamba nze nagamba ate nyi baba yagala omwana we nze nina omumweweera bona wanayagalira waliwo ono lwe yayomba nagamba gwe tomumanyiira asobola n'okusuula eddalu gwe tomanyi nti abaana bangi bali eyo babeera ku masitreeti nga bagwa eddala omwoza dde oluliva mu bbanga oba sinakinyi esobola okusuula eddalu nga wakatuuka ku kisaawe gwe niweerabira n'okwerabira mu nsi nti wali ozaddeko nti wali waddeko omuntu bannange naye ngebyona biki lwaki tutuuka wonna ku mwana gw'ataalabirira gwe yayeegaana ati fasiti gwe nasooka okugamba nti ndira obuto n'aneegaana nagamba olutusi lwange
siyo ne bagamba nti omwana awoma akuze, omwana nga amaze ovaamu akuze, kuba ebyo si bya bbanga lya mabega. Kuba omwana aba agenda aweza emyaka 7 bibaddewo mu myaka 6 muno. Ng'olondono mukwano gwange waawa ono genda muconnectingako amunoonye nga naye abyengedemu atuuse ebintu agambye wannange nkubulira ate ebintu bamwe bifuddemu binnemeredde. Kaakati muno mu kwogera n'ono ntaddemu ono anzanyirewo nga ye taata w'omwana. Munyarwanda agamba omanyi lwaki nsirisa omwana ono njagala ate akomewo muyiwera omwana we nti nedda. Omwana oyo namutwala ku musaayi ng'omwana si wange. Nti nze oyo ate nyina mugambira mu kusooka omwana we si wange. Oyo ate yali mwenzi. Saalinze nzekka yali. Era nga nange kikakasa bulungi oyo omwana si wange. Kasita okuno omwana tafaanana omusajja mulimba wa bigambo bye birimba. N'omwana we omutunuulidde tana kyafaananako, tafaanana abaana b'ewaffe. Nabagambye omwana oli bwefaanana bw'afaanana. Nange omusajja bwe yakingamba ne ngamba DNA yakola DNA kwanze ate awo nandyagadde okuwulirawo kuba bambi yamulikoodinga nga kati calls ng'apeereza recording kati nze ku DNA nakoonawo nnyo naye lako obuzibu bwe yalimbamu bwe yakola DNA ku lwennyininyini olunaku naye nga toli olunaku lwennyini omwana lwe baamuwa lwe baalinya ne bagenda Embalala tebaasula Kampala k'omwana amutika namutwala Embalala. In fact nkimanya n'oluvannyuma tebaali Embalala baali wano obaali Antondo kubanga sistange baagenda okunona omwana wemmanyira nga ngamba mbu olulwennyininyini lwenakebeza omwana ne ngamba awo alimba ne mugamba lwaki tomugamba akuwe ku mpapula okakase nti yakola ku DNA n'awakanya mugamba mweze ku mpapula empapula taziweereza DNA yali yakamwa kuba ne sistange bwe yagenda okunona omwana tebaazi kubanga nti sibalaze ne babagamba zizina empapula ziraga nti omwana si waafe. N'agamba era nange nali ndi awo nindirira ndayo ku musajja oyo gwe bagamba gwe yazaalamu omwana gwe yabeeranga naye mbanti yagenda ali lubuto mbu ate yange agamba olubuto lwange kyokka ate nga n'oli omusajja biki nga bwe mbyogedde naye oba yeggwe kati ono mukwano ono gayi ne mugamba manyi kizanyire ddala nti wannoonya n'ombula mpaka sisita wange bwakuwadde enamba yange awo omusajja ndozaako mutimatima bakagiramu nanange ate nyi musiru nsiranga abakazi basiru bazibu omwana yamusanza nakukuba okujja we yamundeetera omwana mu kaseera kano ogamba ovuddeyo mbogwe kitaawe mugenda kumpa ssente zamutaddemu omwana amaze naye emyaka 2 musomesa essomero lyagendamu lyakakadde kamu n'ekitundu naye ng'omwana wange kukyamutwalayo okusoma we kwakoma eze nakaaba juzi n'amazike nga amaze okumugjayo ng'agenza okutandika okusoma kuba yatandika etaamu 3 gye yatandikiramu obwomwaka oguwedde ng'abasomesa bangamba omwana wo nga yaddirira nnyo alinga ng'abadde tasoma ogenda okubuuza omwana nti nedda maama mbadde sisoma naye nga ye alagamba amutaddemu ssente era ayagala ssente zeeyolololo naye bannange Katonda atonda ekitonde ekisajja yadde naffe yatonda ekitonde ekikazi nga tubeerawo naye kati ono omulenzi ng'atya yaŋŋamba kangamba okumuzisinkana ekyo wayinza okubaawo tagali beyagaana ngajogera twatokere ne sisita wange nga tutesigana ne sisita wange ng'akkiriza kya sisita wange kuba yagaana bano bonna bakujja bange yawavumavumadde bakujja wange yatulangako okumukubira akala agezeko otula mu nsonga zaffe n'amuyisaamu eggali n'amuvumaavuma ate namala najja n'akwewanirako nti namuvumye kyokka ng'akojja wange muwe ekitiibwa nze gwolaba simanyi ngenda kudda e Uganda naye ntera okufeesinga ku njoyo lwakuba musajja wa ddiini nange mufunzefunze sisitange ng'agenda kunona mwana naye empisa gye baabayisaamu baasula ne wakiyama nti bawasuza waka bwennyini bagamba mwe tuyinza n'obbayita poliisi tuyinza obbasibya biki neŋŋamba sisitawo kati ne bankubira ku simu oyo maama we n'ambuuza muwala lwaki oyagala kunona omwana ono ne mugamba nedda nze sobola kubeera eno omwana wange simuwuliza kyekinnonya omwana wange kamutwale ewaffe we naabuulizanga ti omwana wange ali atya omwana wange kino nti bangamba omwana we yalwadde nti omwana we akoze kya nga nkiwulire sibye bino nti myezi emyaka kati omwana wange simuwuliza ne babakozesa endagaano teri kuzzaayo mwana oba aliba afudde oba aliba mulamu oba aliba ki babakozesa endagaano nga ne kiyamaani kwali nga nange ndi ku ssimu kugundi ne mbagamba ye nzikiriza era Mr. Suzi wenjogera bwe buli kyanga omwana wa Munyarwanda omwana wange tagenda kuddeera mba Munyarwanda eno ew'Omuganda jjukira naye ayinamu question mark ekagamba omwana ono si wange
kenyini kamuzaala nange neebuuza omwana waani oli bwe nali naye nga ntamidde gwe gwasooka gwe gwasemba saddamu siina ne bwenyinza tandikira kumunoonya ne mukwano ng'oyo sisita we yali abeera mu kitundu omwojja vaamu sirina nti ono wesobola atandikira munoonya bw'aba nga mwana waabwe kimmanyi oyo mukwano gwange yali muteeso ono omuganda bw'aba nga wowe yeesiwa nsobola mu mutima gwange nsaba nnyo ne ŋŋamba singa aba wa muganda yes binayitamu bingi byampisaamu bingi naye saakeerangako kwagala kuzaala mwana eno neeri nayagalanga nnyo nze mbeere n'abaana bange kabobe babiri mbazadde mu musajja omu nfune abaana nzaale ewalala nzaaleyo abaana bange babiri nga saagala kino kyenakuliramu nti nakula ndi omu naye nange saamanya olubuto lwali lwani mu basajja abasatu abo omwana oyo waani agenda beerawo nga talina kitaawe bw'ali kulaye mu maaso taliŋŋamba maama njagala taata kuba nange kenyini nakikolako nga ne muto mamange kunsitula okuntwala ewaffe nze nagaana okusoma neediima neŋŋamba jjajja mutwala ewaffe ng'olwo kyandeeteranga abaana ndaba babeera ne batata baabwe babeera ne bamaama baabwe kati maama ye nanyiiga nangamba eyo omwana omanja wammwe nze mama wange naddamu omulaba kuba nalina emyaka 7 23 naddamu omulaba 2014 ng'afudde ndowooza oba obukyayi gwe bwaviira nankyawa naye nga kusimu twayogeranga kati nsala ne ŋŋamba batya ne muwala wange naakola ekintu kyekimu kyenakola ngenda atandikirawo neebuuza nkwate sene kuba ono omuganda ebyamazima talina ssente olaba ne okuwerera abaana kwambirigo abaana be basomayo ttaamu emu baba banatera ogimalako ne batuula ewaka nti fees nze abange mbadde babeerayo nga nze mbeewerera paka bwe nabajjayo n'omuto namala ne mujjayo bwe najjayo omuwala omuto yasigalayo kati omuto n'akamujjayo ene ttaamu olwo yatandise okusoma kati mbeera ne ŋŋamba nze kennyini nkwate ssente ngeri gye kinnuma nkwate omuganda mutwale ku musaayi oba nkwate omuto kuba omuto ye mwekakasa wa muganda mwekakasiza ddala kuba saabeerako na muntu yenna nabeera naye yekka bwe nafuna tolubutoolo nkwate omuto noono mwalange mbatwale mbakebeze nga bombi abasajja tebamanyi bwe kizuuka nga emisaayi gyabwe tegikwatagana mmanyi si baaluganda oba neeveemu nzikirize kuba oyo omusajja nalemera ku kigambo kyange nti omwana wuwo oba bwe mba nzizeyo kuba nzirayo guno omwaka mu gw'omukaaga nkwate omusajja n'omwana mbagambe manyi tugende mu DNA naye batya bwe kizuuka DNA ne zivaayo nga si wuwe ani abataata be ku babiri oli gwe nasooka obeera naye nga sinagenda mu MP oba ono munyarwanda gwe nagenda naye nga nzivuddemu ye baba munyarwanda saagala kirowoozaako nti obaana wa munyarwanda saagala kiteeka mu bwongo bwange nesitasoze nsaba kumpako ku magezi mu story eno njagala okubeera so brief, very brief. Amazima amatuufu gali nti omwana ono tumubalireko abasajja 3. Twasisinkana omuteeso enkya ne tugenda mu Juni. Abasawo nzikiriza nti wano muwulira kati ekibalo bw'aba tugattagatta manyi nti okugatta okwammwe kwa njawulo. Omuteeso tumusisinkana ng'enkya tugenda mu Juni. Oluva mu Juni bwetu tusisinkana omunyarwanda wayitawo ennaku mbale tusisinkana omuganda omwana ono waani. Saagala tululinge out nga tujjamu omusajja ono omuteeso. Kitegeeza nti abasajja bali 3. Omunyarwanda tatulimba nti omwana yamutwala ku DNA, ekyo kya bulimba. Singa kubadde kukebeza ndoza twandyetaaze kukebeza abasajja 2. Omwana bw'abanga tali kwaba abasajja 2 kiba obvious nti abakwoyo omu gwe tutakebeza. Ekyono okwagala omwana atwalibwe ku DNA ku expensiyo si kya bwenkanya. Ne bwe olaba ng'oyagala okumatira okutuuka ku kumatira okwenkomeredde era osobola okusalawo okuteekamu akasente okutikkuka omugugu guno ogw'ebirowoozo n'ebibuuzo ebingi by'otalinaako ansa. Mukama mulungi nti omwana ekitambo ekibe kiringa ekitambo ebyo byali bimutawanya byamuvaako. Somehow somewhere kirina engeri gye tutuletedde okugamba ne kakati omunyarwanda ono bane
bampe ku bifaananyi by'omwana oyo ndabeko. Saagala kutandika kugamba kaneemu kana bbiri kafu, waliwo byemmanyi ne byesimanyi. Byesimanyi ndagira ddala nti sibimanyi, ate byemmanyi ne njogera okusuula enjuba nga njogeza okumanya kwemmanyi ku bintu ebyo. Naye ngambye nti omwana ono abasajja basatu bavunaanyizibwe. Bwe tuba twebuuza tuteekeddwa okuba nga bonna tubalowoozaako. Sijja kunenya byabaawo waliwo by'ogamba omuntu nga tebikyakola makulu. Byabaawo ne ntwala mukisa guno okukozesa kino ng'ekyokulabirako nga neebaza one olw'okuvaayo no-sharing a story yo naffe. Nzikiriza nti ebaamu ebyokuyiga, waliwo ensobi ze wagwamu, waliwo obutego bwe wagwamu, nga oba oliawo Katonda bw'aba asaasidde abalala abafunye omukisa okulya story eno bayinza obutagwa mu mbize wagwamu, nga bino bibabeerera ebyokulabirako. 1. Emikwano, obuzibu abantu, emikwano mugiwa access kumpi ku buli kimu mu bulamu bwammwe. Emikwano giteekeddwa okubeerako boundaries, giteekeddwa okubeerako olukomera, waliwo we gikoma. Omukwano oyo ayinza okumanya ebibyo byonna, ateeka okuba nga ayise mu kasengejja akamuleetera okumwesiga nti ddala yeesigika. Abaana abawala n'abasajja abamu bali disappointed mu mikwano gyabwe, naye ennamba y'abasajja eba ntono bw'ogerageranya n'abawala abatijja ennyo, buli omu n'omwesiga ne bakulabula ku mukwano gwo nga towulira. Olumu abasajja asobola okugamba nti omuntu oyo, kuba n'abakazi batera okukikola, nga ne mukwano gw'oyo simwesize, mukwano gw'oyo sina nnyo nsonga y'amazima, ne mukwano gw'oyo munnange n'abasajja bakikola. Nagamba nti ate ye nga gwakugamba era muwala, ojja gamba nti akugaana mulenzi, naye nga gwakugaana muwala. Ayinza n'okugaana sisita, naga sisita oyo muli baaluganda, ne sisita oyo si muntu mulungi. Munnange ebintu ebyo tuteekengayo ebirowoozo, tunoonye lwaki omuntu ono akoze statement eyo. Tolowooza nti oyinza nga amaaso g'abiri gabadde gagwanako eri okusatu, nga waliwo ky'olina okwetegereza okirabe, nga waliwo yakirabye okusooka ggwe. Ensonga eyo nejja kuba nkulu. Bannange enkubi akafaananyi, sisita ono nga ali ne mujja we, kayina ensooka nkuba akafaananyi nga yenze musenkaggale, nga ndaba siba seefu, nosooka ne mbatabula awo ne muba nga temukolagana, ne nkola divide and rule. Kuga noonyeza okunyumirwa we kuli ng'abakyala bali mu nnyumba y'emu. Mwana oba olowooza nti byonna obiwulidde naye nga bitandika butandisi. Bakazi bajja kabugo kakadde tekaggwamu bukuku, ekyo kikubeerengamu. Nkiddemu okitegeera bulungi. Bakazi bajja kabugo kakadde tekaggwamu bukuku, kitegeeza kubaako wookoma. Oyinza okumuleka naye ayogera nga gwe okola gwakuwuliriza, ojubisa ebyo byayogedde, togattako toleeta bibyo. Ogwo omukwano mujja gukuuma. Naye ng'ogenda n'omubuulira, kakati muno nakoze bwe nti, kakati mukwano wateekeddwa okubeerako wookoma. Nkiddamu, bakazi bajja kabugo kakadde tekaggwamu bukuku, ne bw'okooza ne bw'okakola otya, kakadde tekaggwamu bukuku. Jagenda otendereze nga bwe wafunye mukwano gwasingayo mu nsi. Bakazi bajja kabugo kakadde tekaggwamu bukuku. Ebigambo ebidiri ebisemba byenjagala okwogera, abawala abayingira relationship nga omuntu gw'owunzika naye alina mukazi we, wateekeddwa okubeerawo ebintu by'okukkiriza nti bino bijja kusoboka, bino tebijja kusoboka. Ng'obutamufuna nga bwe wandirowoozezza. Tuwulidde sisita ng'akubira gaayi nga tasobola mufuna. Sajja agenza okutegeera nti ono yazadde nga tabaddeewo. Embeera y'okubeera mu ddwaliro ng'akuliko ye mujjawo. Ku nsonga ya DNA, sisita tujja kwetaaga okukola DNA. Bagenda kuwa opinions zaabwe ku babiwulidde, kubanga honest bw'osanga omuntu omukugu mu kugattagatta abantu abo abamanyi abakugu ennyo muzi withdraw. Kati ate withdraw kijjidde ki? Olwo abantu abakugu mu nsonga ezo ng'abala nga sisa sokoddeko emabega kati ogambye nti omuteeso twamusisinkana nga enkya tugenda mu Kasanvu, twagenda mu Juni nti kati otera kumalamu nnaku mmeka? Zibeera 3 ku 4 bwe kiba kiruddewo nnyo ku 5, ne ku 5 awo mbankiri yalinze ku 6 mbeera sadida ka kilaasi. Awo wasisinkanira
nti we namusisinkane okay kati ate oli omuganda wayitawo ennaku 10 oba wabula bw'ayogera ennaku 10 mbabuulireyo ekyange kyenkyalowooza bw'ayogera ennaku 10 ng'ennaku 10 azibala ng'amaze kusisinkana munyarwanda ne wayita ennaku 10 n'alyoka asisinkana omuganda. So ffe okubala kwange kulaga nti omwana ayinza okubanga wa muganda. Omwana ayinza okubanga wa muganda. Naawe ojja kuwuliriza. Naye bw'abala nga wayita ennaku tugeze kitegeeza nti bw'abanga ennaku 10 ze zaaliwo ng'amaze okubeera nga yeebaka n'omunyarwanda. Wano tubalawo ennaku nga 4 ku 5 kati netugenda tugatta kuzira ennaku nga 10 nezikola ennaku 14 15. Musawo Babura omwana ono nga mwoyo ng'alina engeri gyandaga nti mwana ono ayinza okubanga ekintu kiwunzikira wa muganda. Mwoyo wange okubala okwange bwengattagatta emyeso bwenjira nti empiki nenjambusa wano nenjizza wano nenjigira nti nenjivuunika wano nensala. Naawe mu comment section tubuulire omwana ono olowooza waani? Bw'obanga wandyagadde okwogerako ne sister tugeze oli musawo kati ate zino ensonga twagalamu basawo bazaalisa bamulerwa bantu bwe batyo gwe nakamatte ensonga zino oyinza obutazibeeramu nnyo. Omwana ono ekintu kiŋŋamba anaaba wa muganda. Lwaki neesibe ku muganda ono? Naku 10 wano naku 10 bw'ogattako ziringa nnyaawo. Kubanga singa tugamba nti ennaku 10 azibaze kuva lwagenze mu people power n'amusisinkana awo mu 10 awo kiba kirala. Ne bw'abanga agamba nti ng'amaze okusisinkana omunyarwanda wayitawo ennaku nga 10 n'alyoka asisinkana omuganda. Omanyi nabanga nnyo mu lugambo lw'abakazi nakati olaba obala eno bwoti n'oyawuzaamu oti n'obala eno bwoti n'oyawuzaamu kati eri n'otemayo sima ya 3 kati n'eno n'otemayo 3 kati awa temulina kyakukola yenza owammwe. Mpozi okyogera so zitakiwulidde nga se kiwulidde emusomose gibeeranga mu nnyo egyo n'ennumika mboozi kati olaba bw'obala wano kiriya wano kabiddenje ataali wano kiriya wano green wano red ate oli omukwafu. Lwaki sibasiibula nenkwagaliza emirembe gya Katonda gikubeere leero ne bulijjo. Mama Aliyetie Colorado oli otya? Mama Jackie oli otya? Mama Rosemary Italy oli otya munnange? Mama Jackie oli otya? Bamama mwenna ng'okkiriza nti nina kukuyita maama oli otya munnange? Maama omulungi emirembe gya Katonda gikubeere. Babulaza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu linnya erya Yesu. Nze Nancha Beatrice okuva mu Dembiro Properties and Associates. Bane bantu bafa balungi mwebali tuwagira mwebali kutwagala. Naddala bannange baklanti bafa abatali wano mwebali kutwesiga. Ne mututeekamu kasente ne mutukulako poloti zaffe era naffe twongera okubasabira. Omukama abakwatireko poloti ezo mulemezireka wawolese. Nemezi tereka buteresi. Ne muzikozese muzizimbemu. Abamu bazimbemu amaka abalala nnyumba z'abapangisa nate muzeewo we mwajja. Nsaba Mukama kibabalire kakati nziza okubanjulira esiti yaffe empya eyejjeza Mityana Road. Abamu batandise okumpisa mama Mityana Road nzijja buli omu waali abe mugumu nzijja luguudo ku luguudo kati abe Mityana Road tukyali kumwe ejjeza. Abasinga mumanyi Muduuma nejjeza naye
osobola okyamerejeza oba ebulamu. Ago gonna amakubo gakutuusa ku ttaka ziri kilomita 2 zokka okuva ku main. Musanze n'amazzi kintu kikulu nnyo era weebiri. Ekyenjawulo ekiriwo tukkiriza kibanja mpola. Akapya akalala akazeewo mwena babadde bambuuza nsobola osevinga namwe nsobola okusasula mpola mpola okkirizibwa. Tetukulinaako obuzibu. Naye ate njagala osevinge nga olina ne target. Saagala osevinge busevinzi nti omanyi kana akakadde kankejjeko obwejja. Njagala obe ne target ogambe nti buli mwezi njagala nteekayo ssente bweziti. Sente zange weziwera bweziti. Njogera ne mala budembiro mubuuze. Olina ky'oyinawo ekijja mu kasente kange kano. Kugambe nti ye weefunira ekyapa kyo mu ngalo. Kibanja mpola tumukkiriza temwerabira. Tutya kubeera ogambe naye maama nze nnako akasente katono n'akola ntya. Tukwata sente zammwe tuzikwata ne tubaterekera ebirungi. Kilomita 2 okuva ku main jeza ku milioni 13 zokka ng'ofuna kyapa mu ngalo. Saizi y'ettaka eri 5 ku 10. Abasinga mubuuza 5 ku 5 3 ku 4 5 ku 10. Poti zaffe standard zitandikira ku 5 ku 10. Saagala nkuwa 5 ku 5 osumbuyizibwe ate njagala kyapa ate nedda. However, mulimu ne bannaffe abatunda 5 ku 5 nga tettaka sibbi nga liri makubo matuufu naye nga terina kyapa. So ffe tetunaba kutuukawo awo tubalowoozaako naye tetunaba kutuukako awo. Bali nkyabaagaliza ebirungi mube nga mulina obwannannyini. Omanyi oba n'ekyapa oba n'obwannannyini. Ebale nkyayagala bateeka awo mube n'obwannannyini nga tubafumbira n'ebijja ne bujuuka akyaliwo bannange. Bujuuku milioni 25 waali. Kiwawu waali. Tulina estate ez'enjawulo bannanga b'ekira. Poti zikyaliwo. Ab'Entebbe Road bannange Nalumunye waali. Tulina ettaka ery'enjawulo abaagala mu eka. Tulina ettaka lyammwe abaagala okulima abaagala okulunda. Mwenna mutunoonyeeko abaagala okusevinga naffe nammwe tubaaniriza.